waliwo omulimu oli gwalina nga muddu w'abalala naye nga aguyita muki mulimu. Ku program ejja okukyusa obulamu bwo n'okunyonyoka ebyama ebyakolebwa mu Bayibuli. Lunaku lwa Sande sawa ziri 2. Programu eno mpya era nga gwe wena ali eyo atudde oli mu kugiraba. We tunakomekereza programu eno ojja kubanga ovudde mu mbeera gy'olimu ng'ate ekutadde mu mbeera oba ku level endala. Programu eyitibwa Amagezi Muliro, luno luba lugero era nga nkugamba kimu nti tulakkalira ogenda kuba osomesebwa ebintu ebikyakusibye mu bwavu, embeera gy'olimu lwaki ogirimu, era nga wonooba obigoberedde bulungi ojja kubeera nga osobola okuva mu mbeera eyo ate era odde mu mbeera endala. Nze Ndagiro Esther naye nga tugenda kubanga n'omwami mukadde George Mpagi Ssewanyana. Mukadde, buzaako ku mulabi waffe wa KTV. Nange nsanyuse okwegatta ku Mwanjozi Esther era nenkubuuzaako mu kiramuso eky'emirembe gya Mukama waffe nti nkulamusiza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo, era nange njagala okwegatta ku buweereza obukulu. Amanya gange bampita George Mpagi Ssewanyana, era nkakasiza ddala nti Mukama ajja kutunaŋŋamya ebiseera bye tunaamala naawe mu series oba ziyita ennyingo ez'okuvumbula ebimu ebyama nga byesigamizibwa mu Bayibuli sitaani byagenda atukweka omuva obukugu okweyongera n'okugenda mu maaso. Ki kye tuba tusinga okubeera nga twesunga mu programu eno? Mu programu eno tugenda kujja ne series. Series tulina programu eziwera series 12 naye nga buli mwezi tujja kubanga ne series 4 buli Sunday ze programu 4 nga tugenda tukola ennyingo mu Luzungu ze tuyita series okuzimba. Njagadde tutandike ne kunnyonnyola lwaki waliwo obwetaavu w'abantu okutegeera ebintu ebimu bye balaba ng'ebitono, era tugenda kutandika n'enkola ya Katonda, God's way of working. Enkola ya Katonda eri katono ku katono, little by little. Tetuoleka Katonda as a small God atasobola kukola. Katonda bwe yali atonda ensi eno akulaga ne wabaawo ekitangaala, ne wabaawo kino ne kivaawo, n'atonda ebintu ebirala byonna, oluvannyuma n'atonda omuntu, ate omuntu n'amutondera omubeezi. Enkola bwe yali akwasa omuntu obuvunaanyizibwa obw'okukulembera ensi eno n'okugirabirira, n'amugamba bagirye ensi eno baale, yali asobola okukola abantu bonna ne bajja omulundi gumu, gwe naawe ataaliwo olulina oggirawo. Naye mu nkola eya little by little kubiva mu bakadde bafe Adamu ne Kaawa tuzetwala. Ne bw'onotunuulira bwe wavaamu tunulako emabega gw'alaba ozze oyala okuva mu muntu little by little. Nze ayogera oyinza okundaba kati ndi musajja mukulu watuludde naye nayavulako nange was baby once. Naye little by little ngenze nkula. Twagala okunnyonnyola ebintu ebisinga obukulu ebya Katonda omukulu byakola, omunene abikola mu mpolampola, era mu mpola mwe muli amaanyi ge ag'okuŋŋaanya n'amagezi ge n'okuyiga kwaffe nga tumuyigako tuyiga mpolampola. Yesu yatambula n'abatume okumala emyaka 3 ng'abateekateeka okubazimbamu obwampolampola, okubakwasa omulimu ogw'okuweereza nga ye atufiiridde agenze mu ggulu. It didn't happen once. Era olaba yagenda abakyusa, bw'otunuulira ba Peetero okutuuka lwe baakola batya lwe baakyuka, n'okukyuka kwaffe tukyuka mpolampola. Ebintu byonna by'otunuulira ensi nnyinnyonnyoddeko omuntu, kati ne bwe tugenda ne science ajuuliriza bino n'abikakasa, n'omubiri gwaffe gukola obutoffaali nti opanga akataffaali mpolampola n'okola omuntu. Obulumi mu mubiri gwe butandikira awamu ne bubuna obutoffaali bwonna n'olyokugaa ne mubiri gunnuma oba nnumwa. Ne bwe kuba bakujjanjaba mu mpolampola. Senga olwadde malaria ne bakuwa eddagala lya wiiki n'oyagala olimire lumu obuwuka obutte lumu osobola n'okufa
naye baganimira ku makya n'olweggulo n'ekiro okumala ennaku bwezi. Yes, little by little is God's way of working. Katwewombeke tuwe okusaba. Mukama Katonda omuyinza byonna tukwebaza olw'olunaku luno olulungi n'abawuliriza ate abalabye abangi abeegesa olutimbe luno amaaso nga balina ennyonta y'okuyiga. Ffenna tuviireyo tulabe omukisa gwo n'okusinga ennyo gw'oba otuyigiriza amanyi byonna. Tusabye nga tuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Tujja kutambulira mu ssuula enkulu gye njagala ennyo mu kitabo kya Bayibuli. Kyendowooza nti kyekikyasinze okutunda amagezi n'okuganja. Bw'osoma mu kitabo ky'Engero essuula eno njagala nnyo kubanga ekyo kyetugezaako okuzimba. Engero ye Proverbs. Yes, ye Proverbs. Bw'osoma mu Luganda luga nti kyetaagisa amagezi okussaawo omusingi gw'ennyumba. Amagezi kyetaago. Amagezi kyetaago. Era waliwo enkaayana nene nnyo senga obuuziza omwami n'omukyala ku mwembi ani asingako amagezi. Buli omu ajja kwagala okulaga nti ono amusingako naye the inner sense alaganga nti yeyalikoze atya yeyalisinze. Amagezi kiki kyetaago. Lwaki kyetaago? Ono agambye nti kyetaagisa amagezi okusaawo omusingi gw'ennyumba era kyetaagisa okuyiiya. Ekyo nakyo kika ky'amagezi, okuyiiya. Creativity. Bavumbula ebintu. Bavumbula ebintu. Ebintu bino ne bifuuka bya mugaso eri obulamu bw'abantu. Oba otambula ku street ojja kulaba kuli bantu 18 boogera ku ssimu. That is, ekyo tekyaliwo ebiseera eby'emabega. Ne bazze bakulaakulanya. Eyavumbula essimu yalinga mu Ngereza bamuyitanga Engineer Bell. Kati amagezi ge kwe bazimbire ne bakola mobile phones, kati mutulaba lw'ebyo byakola. Wireless yekola ne bino okuba tusobola okwogera ne mutulaba ye mpola mpola. Ono bwanyonyola n'agamba nti okuyiiya ate n'agamba n'okutetenkanya. Okutetenkanya ndakyo kika ky'amagezi. Ebintu ebirabikira ng'ebirema ne wabaawo okutetenkanya. Ekintu kiyinza okulabika short of this. Ng'osobola okuteekawo ekirala nga wetugamba plan B. Osobola okujja n'ekirala kye tuyita fallback position. Nfe abasuubuzi tulina fallback position. Kino bw'onookola bw'oti bw'oba tokoze magoba okola loss, bw'okola loss ate olina okuddamu okola amagoba ozibikira awo agwa loss. Kati embeera eno ey'okweya n'okutetenkanya mwe muli okuzimba ennyumba. Olw'omukaga lugamba nti awali okumanya. Kakati okumanya ate kika ky'amagezi kirala. This is wisdom now. After gathering information ng'ogenza okuŋŋaanya amagezi, when you get exposed ku bintu ebyo by'ozolowoozaako era nga bikozesebwa amagezi, olina ky'okuŋŋaanya mu bukenenuvu kye tuyita wisdom. Wisdom is not simple knowledge. Era olaba Mukama waffe bwe yali awa Sulemaani omukisa yamugamba nti ogenda kubeera mugezi, togenda kubaako akwenkana. Nga bw'onsabye amagezi okukulembera abantu ba Isirayiri nti oli mwana muto ng'ate okwasibwa obuvunaanyizibwa bwa ggwanga kkulu. Tosabye ng'abalala basaba bo, basaba kutta bannaabwe, basaba kugaggawala, basaba kigw'osabye magezi. Nkuwadde amagezi nga teri yagenda kwenkana. Kisuubirwa nti yategeeranga n'olulimi lw'ebinyonyi, ebisolo, ebiwuka. Teriyo ya muntu yamwenkanye magezi. Bw'amala okumuwa amagezi mwe mwavu obugagga era ne nga tegenda kubeera mugagga akwenkana. Waliwo okuteekateeka abantu okwetaagisa. Era wulira olunyiriri olugamba nti awali okumanya ebisenge byayo by'ebiri nnyumba eri bijuzibwa eby'obugagga amakula era ebirungi ebiteŋŋenya. There is continuity. Okufuna kw'abantu kusinziira ku kutondebwa kwa Katonda kwaligenze kweyongera. Okuzimbibwa kw'ekkanisa n'abantu okujja mu kkanisa obulamu bwabwe buteekwa kuba nga bweyongera. Era bwe bweyongera bwe baddiza Mukama waffe ekkanisa yeeyongera. Evaamu ebintu ebinene, esobola okuzimba television, esobola okuzimba radio station, esobola okuyamba obulamu bw'abantu, esobola okubeera n'amasomero. Kati eyo y'emu ku nkola lwaki twetaaga amagezi naye nga tugategeerera mu nkola ya Katonda eya God's plan of working little by little. Twagala tugende ku nsonga endala enkulu. Ensonga esinga obukulu mu nsi yonna yadde esuulibwa basudde bwa Nagamba ke maka. Olaba maka mu nteekateeka ya Katonda oba enteekateeka y'ekkanisa era nakyo kyalitandikidde ku mpola mpola. You caught someone by little by little. Stopapa omuntu sooka omwetegereze.
naye gwe weetegereza ate wakkiriza dda kakati ate olwo weetegereza otya okiraba kakati tambula nga ensonga okula mpola kyetugenda okuvumbula waliwo ebintu bingi nnyo Katonda byazze atulaga amakulu gaabyo kanzijayo ekintu kimu mu famire mwena abali wano oba abawuliriza n'abatudde wano bwe tuli mu shooting or whatever okubeerawo kw'omuntu okwempolampola mwe muva ne okuyiga olulimi mwe muva bond ekintu kye tuyita bond kisingako ku mukwano obukwano omukwano oguli wakati w'omuzadde omukyala oba omukazi n'omwana is more than love is a bond kintu ekibagattira awamu naye lwaki kubanga mpola azaala omuntu ono kwajje n'obukulu era n'olulimi lwe lwayogera abaganda balina enjogera ega nti omuze gufiira ku mugumba actually n'empeera zoono era mukama waffe bw'aba ayigiriza naddala ez'amaama kubanga bagamba if you want to teach a country or a nation teach a woman kubanga ye yagenda okuligiriza abantu bano n'okubalera mu mpola olulimi lwe boogera naye ogenda okulaba omwana bw'aba ayogera olulimi lwakuvulula ogenda okulaba naye nga naye ekyo mu mpola bagenda okivaamu ogenda okulaba ng'atandika kwogera asooka kuyita linnya lye maama ogenda okulaba nga bajjamu emboozi kakati little by little kyova olaba ne bayibuli ekugambye bw'osoma ekitabo kyange essula ya 20 olunnyo lw'omukaaga egamba nti yigiriza omwana ekkubo erimugwanidde okutambuliramu newankubadde nga mukadde talirivaamu ekyo kitegeeza nti amaka era mwe tuyigira little by little is the form kaŋambe kyekintu ekitongole ekiyigirizibwamu abantu obufumbo obutandise mu mbeera ezitya Katonda Mukama Katonda yalonda obufumbo nga mwe mugenda okukuzibwa ezzadde erimutya little by little senga olukuzaala n'ofumbirwa n'owasa n'ozaala n'abaana then ekyo tekisoboka kuba nti gwe bazadde leero n'azaala omwana naye olaba ne bazannya n'awasa munne nga tannamuwasiza ddala naye little by little muli munda mulimu ekibanja nti olimu alikola atya aliwasa twagala tukole progress twagala okutunuulira n'engeri gye tuteekateekamu abantu ebintu byonna bye mulaba okuva ku bantu abateekeddwa bizze bikolebwa mu nkola ya Katonda God's way of working ey'empolampola mpeeredde abaana bange bagenze ku university senga nasooka kuzaala omu ne mŋa nti ono gwe mba nsooka ntwala bw'alimaliriza ndizaala omulala I would have looked fool naye mu kubazaala bonna ngenze nsasulira mpola mu biwagu taamu eno ne bamanja eno n'engimalayo mpola ate era bonna nga abantu bonna abayise mu kusoma okw'amagezi bazze babasasulira ebisale byabwe mpola senga basose ne bakuwa omuwendo gw'omwana gw'ogenda okuzaala n'omuwendo ogunaamusomesa walitidde n'okuzaala n'ogamba kambiveeko senga ofumintiriza ki kyagenda okulyakule little by little God provides us era tumusaba ffe musaala yaffe emmere yaffe y'olwaleero little by little naye ng'ate tukola progress n'olwenkya kuyita mu ssuubi nalwo tukakasa agenda gikola atya kugituwa kati bwe tutuuka ku nnyinnyonnyola eno twagala okutambulira mu nkola eno abantu bagijjemu okutegeera n'okukola kwennyini bwe boogedde ku by'obugagga okugaggawala bw'osoma wano nsomye mu bayibuli yange ekunnyonnyola n'egamba nti omuntu that is era mu kitabo ky'engero kino Proverbs bw'osoma bajja kulaga nti kyofuna ndoza tusome mu 2 essula ya 2 olunnyo lwa 21 bw'ofuna kyotosose Proverb mu Luganda kyekitabo ky'engero bw'ofuna kyotosose kuteganira ku nkomerero tekiba kya mukisa process yennyini mwe muva omukisa n'abagagga be tulaba basoose kubeera nga bakola obugagga mu nteekateeka y'obugagga buli mu biti 3 bitunnyonnyole ekisooka okukola ogaggawala okuyita mu kukola okukuŋŋaanya
that is bw'okuŋŋaanya nga kyokola kingi n'ozibikira kyofulumya nga kitono oba si kizibikira naye n'ofuna kingi nga bw'otoolako ku kyofulumya ofissaawo okwo kwe kukola omuva obugagga. Waliwo okukola nga kuyinza okuba kwefulukuta, that is bw'otambula zikupakira tomanyi ngeri gy'ojja kudda, byofunayo tomanyi ngeri gye bigenda kubeera. Ne bakuwa essente ne beebuuza nti omuntu akolera emitwalo bwe giti, kati ne weebuuza akolawo kyawo. Actually omumwe muvudde ne kyetuyita corruption, nga ne bw'obala atambudde atya alidde atya nga tebisobola kuyingira mu ekyo kyakolera. Naye kakati enkola ey'okubiri ey'okukola osobola okusikira obugagga, oyinza okubusanga n'osikira obugagga. Eggwanga lizimba obugagga omuli infrastructure y'abantu baalyo okubawa omukisa okugaggawala, gwe mulamu omukulu ogw'obukulembeze, to enable people to get rich, to live well and continue as a state. Era Sulemaani bwe yafuna amagezi ye kye yakola, yaddira obukuumi abasuubuzi bonna baayitanga mu nsi ye n'abawooza zaabu. Era bw'onoosoma bayibuli nga bwe tunaayiga mu maaso bagani mu biseera bye zaabu yemwe yasulanga ku kitanda kya zaabu. Oba wano bakubbako chain, naye kati imagine omuntu asula ku kitanda kya zaabu, alira mu bikopo bya zaabu, anywera mu giraasi za zaabu, amajeege ebyo chariots bino ebimuwalula bya zaabu. Ne bagamba ekyuma ekiddirira zaabu omuwendo ye silver, nti silver mu Isirairi n'abanga amayinja. Abantu baakeeranga kwebaza na kutendereza, si kusaba. Okwita mu mukulembeze ogwo Mukama gwe yawa amagezi, yateekawo enfuna nga abasuubuzi bonna bayita mu nsi ye, tababba n'abawooza. Kati ekyo kye yawooza n'akitereka mu maggwanika ne wabeerawo ensonga nyingi. Era tujja kuyiga oluvannyuma okulya olulyo olumu lwokka nti kya misana kya Sulemaani kyabangako embuzi 100,000. You can imagine nga tetuleese ente na biki, tujja biyigako gye bujja. Kati enkola eno ey'okumala okutegeera kiki ekisooka ye yafuula Sulemaani okubeera ow'ettutumu. When you know what starts first, nga bwe baga nti kyetaagisa amagezi okuyiiya n'okutetenkanya okusaawa omusingi gw'ennyumba. Abantu bataategeere enkola eno nti ebintu bitambula mu mpola mpola, si lwa Katonda omunafu naye ye nteekateeka yaabyo. Obulamu bwo bukula mpola mpola. Mu bulamu bwo nga mukula mukuliramu n'obukadde bwa mpola mpola. Buli lwe nfuna omukisa okuyimirira ne njogera n'abantu mbabuuza ekibuzo, ogenda kukaddiira wa? Ogenda kaddiwa naani? Kati gwe muvubuka naye oli mukadde abindabinda, so nooleeta ogenda kubeera mukadde. Ogenda kubeera muki? Mukadde. Era ojja kusoma nti Yoswa bwe yayimirira maaso ge ng'akaddiye ng'alaba byayogera alinga abasiibula. Those are situations. Biki byogenda okulekera abaana b'emabega? Biki byogenda okulekera? Kwe kukolerera obukadde bwaffe. Kati ennyinnyonnyola eno eya little by little etuleetera n'okuvumbula ensonga lwaki ebintu ebimu tebinnabaawo mu bulamu bwaffe. Yetuleetera ensonga lwaki ebintu ebimu tebinnabaawo mu bulamu bwaffe naye nga bitambula byakubaawo. Bitambula byakubaawo. Lwaki abamu tukyali baavu? Sina bwavu. Nnyinza okuba kati nze nkoledde emyaka 4 temuli na liivu. Kakati emmotoka gye nvuga ate gwe yakatandika okukola si gye waalivuze. Otherwise ojja kubba ofune obuzibu. Nkyanyonyola obugagga obw'emirundi 3. Twagambye obugagga obusooka osobola okubusikira, okubukola, obwokubiri okubusikira. Kati obwokusatu osobola okubba n'ogaggawala. Naye obugagga obukkirizibwa Katonda buli obu bwa mirundi 2. Buno obulala tebukkirizibwa kuba wano olunyiri lwe tusomye lugambye nti bw'ofuna kyotosoose kuteganira ku nkomerero tekiba kya mukisa. Nti ne wooba bbye. Era tujja obuwumbi n'obuwumbi mu Bayibuli tulabe nti kyofuna amangu n'okufa kifa ki? Kifa mangu. N'ekikula amangu kifa mangu. Era ne Bayibuli ebuuza omuntu alemeddwa okubeera omwesigwa ku kantu akatono ani ali muterese ekinene. N'obwesigwa is a process eya little by little. Okumanya nti kino si kyange, kino kya Mukama. Kino nfunye kino nteekwa okukiddiza Mukama. Little by nino kiddiza Mukama. Akugambye nti nkema mu Bayibuli mwonna
mwayogerera ku little by little nkema ku byofunye nze nzirizaako akatono akange olabe bwe sijjeeyo bituli bya muggulu byonna ne bisumulula emikisa ne gikubeera muki muggwe era n'akunyonyola n'obuzibu n'agamba byonoofunanga oba ogayalidde akatono kano n'otakanziriza mu nsawo yo nja kusaamu ebituli ne bw'onooga nti olwanira byakulya ne bw'onoolya nga tojja kukkutanga ne bw'oga nti oyagala bino ebitanda mazongoto ogagga olobere buli ki ne bw'oneebaka otulo tetujja kubeera tya tetujja kubaawo the actual peace ey'abantu gye bafuna mu bulamu bwabwe is gained through little by little. Enteekateeka ya Katonda ey'emirembe ya mpola mpola little by little. Oteeka okuzimbibwa okufuna emirembe baani b'onoobeera nabo. Katonda yakuwa abantu abooluganda mu mpola mpola. Teri baganda bo bajja mu bwamangu yadde olina bano ab'ekkanisa abooluganda naye Mukama asooka n'akolerera mu banno baganda bo by blood nga mpola mpola. Oyinza okuba muto waabwe, oyinza okubeera mukulu waabwe, oyinza okubeera mu makkati. Bakadde bamwe basobola okubalera ne bakula mpola mpola ne bafa ne bavaawo ne musigalawo. Olaba, this is continuity. Kiki kyekirala kye twagala okutuukako mu ntegeera eno? Twagala okutegeera nti abantu oluvannyuma lw'okweyongera nga bategedde basobola okufuna kye tuyita curriculum. Neegomba nnyo okwogera eri abavubuka nga mmwe naye bendaba bano abatukwata abakola emirimu egy'ekikugu senga batutte essuula eno nti kyetaagisa amagezi nti amagezi kyetaago. Abantu bateekwa okuteekebwateekebwa okumanya ensonga engeri gye zijjamu mpola mpola. Waliwo ensonga ezijja mu mukyala okuva mu buto za mpola mpola. Owulira? Mpola mpola ogenda okulaba ng'atandise okuzimanya ye mu mpola mpola ng'ate bannyina bo tebanazikola badde tebanazitegeera n'omubiri gwe gukyuka mpola mpola. Okiwulira? Kale bwe gukyuka mu mpola mpola okwo si kubonaabona. It's a process. Mukama amuteekateeka afuuke kyayagala ave mu bwa bebi kati afuuke omukyala. Era ekiseera ekyo we kituuka nga omubiri gwe tegunnakyuka abantu batandika okwekengera. Okiraba? Okuzaala omwana emyezi 9 gya mpola mpola. Waliwo bino eddagala ebatunda supplements. Olubuto teruliko supplement nti mira supplement oluzaale nga lwa myezi 4 era bamala omwana ne bamubikka oyo aba mwana tatuuse. Olubuto lwa myezi 9 ne Mukama waffe Yesu Kristo bw'ajja mu nsi nti azaalibwa batunyonyola nti mulina omukisa Emmanuel ali wamu nammwe naye yazaalibwa mu process eyo era ne nnyina yayita mu bulumi obwo era yennyini omwo yali agenda okukola ebyamagero nga muyemwe muteekeddwa n'obununuzi bwaffe baamuddusanga nga tategeera ensonga za mpola mpola. N'alerebwa n'abeera ne Yusufu ne bamuyigiriza skill eya Yusufu ey'okubajja mpola mpola. Ebintu bye twagala okuba nti tubituuseeko mangu tetulina nnyo kye tubifunyeemu era tujja kutunulira ebimu ebiri ku nsonga nga ebyobufuzi, ebintu ebiri ku nsonga nga entabukatabuka mu maka era ogenda okunoonyereza nga waliwo bugubugu. Kati bwe mumaze okulagaana temukyali ebintu bye mulagaanye byo babyagala mu bitambuze nga mwali mwategeera enkola ya Katonda nga tebikyasoboka kubanga there is a very big mismatch. Kati ekanisa neeswazibwa abantu abalala ne balingidde ne mu bufumbo ne babutya abalaba bufuuse buzibu nnyo whatever. Omukwano okukulaakulanyizibwa mu bufumbo kuba kwe guzimbirwako obufumbo. You cannot have love when you cannot have marriage when there is no love. Naye teri mukwano gukulira mu ddakiika emu gwa mpola mpola. It's a build up. Love grows and it doesn't get old. Olaba okwagala kwa Katonda ayagala abantu bonna bonna era bw'aba atwagala mu ffenna ffenna kitegeeza nti okulaba kwe alaba ffenna naye mu ndaba y'omuntu okukuwa abantu bonna bonna ogende ng'obayita mu kyalibadde kya mpola mpola. He's dealing with everyone individually mu mpola mpola. Talina mu bulamu bwa muntu mwavudde ne bwe batonamukkiriza ng'akonkona gakonkona nzigulewo nnyingire naye akyali naawe mu mpola mpola. Buli mutima gwa muntu gulimu enkiikezi, mulimu olukiiko olw'empola mpola olumugamba tokola kino olulala ne lumugamba kikole si gw'osoose. Luli olutulamu mwoyo lwa mpola mpola. Luno oluwakanya olutubalagaza oluvannyuma nga lwe tugoberera ensonga yaalwo ya mpola mpola. Olaba
ebintu ebimu byonna ebyaligasiza obulamu bwaffe mu nsi muno bwe tutategeere lwaki Mukama Katonda yabikola bw'atyo tugenda kusanga obuzibu. Senga tubikuddeko mu Bayibuli ne tutandika naye ndowooza abantu abasinga basomi bayizi basomako eyo. Mukama Katonda ng'atandika okutonda ensi, olaba the complex, engeri gye yatonderamu ensi. Waliwo ekiseera ekyatuuka ebintu ne bijja bingi bagandi ensi gy'atonze n'ejjula by'atonze ne kamunyeera akasembayo obutono ke kasinga omuntu obukulu mu butonde. Oluvannyuma ng'abitonze byonna nga birungi, n'alaba nti bateekeddwa okukolayo omuntu anaalabirira ebintu bino. Okulabirira ebintu byonna mu bulungi bwabyo obwa Mukama Katonda tubirabirira mpola mpola. Era teriyo buzibu nga kulabirira bantu ku bugubugu. Omusumba abantu abalera mpola 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 mpola, entegera yaabwe ki CM. Kakati njagadde ndowooza oluganda antunuulira oba ndaba neyanziza okuwulirizaako kulungi nga tuwumbawumba. Twagala okutegeera kiki kye tugenda okutuukako kuba gasaagala osubwe buli Sande essaawa bwe ziti zino ebbiri ez'akawungeezi. Tugenda kukulaga ensonga zo ezimu nti oli ku ntambula ennungi, oli ku track, naye tegeera nti enkola y'ebintu bya Mukama waffe ya mpola mpola. Omuvubuka twegomba nnyo obuvubuka kubanga gwe muwendo ogusinga obukulu mu bulamu bw'omuntu. Olina by'oteekeddwa okumanya naye nga byonna tojja bimanyira lumu. Leka kutaayiza eriyo by'otannateekwa kumanya. Olina by'otannateekwa kumanya, is damaging your life. Kuba kakati oba tonatuuka kuwasa naye ng'oli mulenzi naye okutuuka okuwasa ng'oyagadde abawala 30, kitegeeza ekyo kisigala mu memory yo. It's an addiction in your memory. Onoogenda okuwasa omulungi Esther ng'omulabira mu bakazi be wayagalako abameka 3. Kubanga otaddewo minzaani eri demonic mu bulamu bwo. Kakati ensonga zino bwe zikunnyonnyolwa abantu abaziyiseemu nga balaba obulumi bwazo, era tujja kutuuka ne kukulaba obulumi lulimi mu mpola mpola. How painful is the language? Pain is a language. Ebyo byonna tugenda biraba mu series zino. Saagala osubwe. Nkwegayiridde nnyo kye twogeddeko olwaleero in summary twagala okukulaga n'okutondebwako kwa mpola mpola. Ovudde mu bantu bangi. Ebintu by'okuŋŋaanyiza bya mpola mpola. Eriyo n'atakuŋŋaanyiza. Nzize nnyinnyonnyola abantu. Obaddewo okumala emyaka 10. You have been around naye mu mpola mpola. Nga gw'onoovaamu tannakutwanjulira kati bakwanjudde you are 20 years. Mu mpola mpola. Era naye wayita mu process ya myezi 9 mu mpola mpola. Tetujja genda nnyo mu details eza biology naye wajjanga eddusu. You become a person from that mu mpola mpola. Kakati n'ensonga za Mukama waffe ng'akwatagana naawe ojja zirabanga ez'okubufubutuka naye zirimu amagezi ga mpola mpola. Mukama waffe bwe yali ajja abaana ba Isirayiri e Misiri bw'atuuka okubalaga ensi gye banaagendamu n'abagamba mujja gigenda mu mpola mpola kubanga ensolo ezirimu ziyinza obbasinga obungi. Oleda abawadde naye ekintu kye mugendamu mujja kigendamu mu mpola mpola. N'olw'ensonga eno twagala tukuŋŋaanye amagezi. Amagezi bwe ganatufuukira ekyengera nga Yusufu bwe yakuŋŋaanya mu mpola mpola okumala emyaka 7. Bwe waddamu okugwawo enjala ng'ekyengera kivuddewo yalina ebyokuwa abantu. Abakristaayo bateekwa okutegeera enkola ya Katonda kuba ye yokka egy'okuzzaamu abantu essuubi ya mpola mpola. Abasooka okukola ebyamagero bonna ba Peetero baani okutandika kwabwe okutuuka ku ddala ery'okukola ebyamagero kwali kwa mpola mpola. Yesu yalinga waali nga tebakola byamagero era tebamulwanyisa nti nga gwe okola ffe tetukola. Okuyiga kwabwe kwali mpola mpola. It's a process. Little by little njagadde okyagala kitandika okuyingira mu bulamu bwo kubanga y'ensonga yo yennyini. Okujjako okubeerawo ku nsi wajja mu mpola mpola. Era n'okuyita mu lunaku lwa leero ojja luyita mu mpola mpola. Okeyita mu kiro kya leero ogenda kiyita mu mpola mpola. Njagala okusabira omukisa gwa Mukama waffe kati owombeeke tuweeyo okusaba. Oli mulungi Mukama Katonda otuwadde okwanjula
twagala toteeketeekeyo tuwe n'obulamu tweyongereyo mu byokuyiga bino. Buli muntu okwate ku mutima gwe omulage okubeerawo okwo okujja mu nsi muno okuvayo mu Adamu okutuuka watuuse. Era ojjawo n'enjigiriza enkyamu egatwava mu bisolo abantu bategeere nti mu ntonda ey'empolampola wali n'amagezi agamala okutonda abantu ate n'okutonda ebisolo ebitaave mu bantu. Mu ngeri enjawulo obukulembeze bwonna obw'obuweereza bw'enjiriyo eya Kristo, abasumba bonna buli we bali mbasabira omukisa. Omukisa guno batambule nagwo bwe banaabanga boogera eri abantu babakwate empolampola kuba eyo yenkolayo. Balabe omukisa gwo tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tetugenda kubeera nga tusukkawo olunaku olwaleero. Tubadde ne mukadde George Mpagi Sewanyana, programu eyitibwa Magezi Muliro. Olwo nno luba lugero. Badde Ndagiro Esther, tujja sinkana Sandejja Mukama ng'ayagadde. Mubeere bulungi, programu nnyingi zikyajja. Waliwo omulimu oli gwalina nga muddu w'abalala naye nga nguyita muki mulimu. Ku programu ejja okukyusa obulamu bwo n'okunyonyoka ebyama ebyakwekuba mu Bayibuli